temunenya kuyimba kanyimbe nawamutesa banange nyimbira muwenda mutebi temunenya kuyimba muwenda mutebi Abe Bulondo omujazi gwa kabaka gukomyewo Abe Bulondo honorable MP Gomba East omujazi gwa kabaka gukomyewo mugambe Abe Bulondo akomyewo omujazi lero wasalo olubuto enkuba olutonye yabika aye yatugambye ye yatugambye Rwani sana enfufu eri wana enfufu kirengere wana banange enfufu molinzi enfufu nyingi ngenda kulaza nasenyoke ate enfufu okubako omukube kuku muliri wana bantu balagenga tumwe wajijewa Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Giddens Kawisona Kolwalero Aromatic Entertainment esazewo ebirenga ate nayo eteke tafali kubaka bwa Buganda nga edduka owange sindikayo ababaka bayo owange sindikayo aba member bayo okubera ngedduka lwa kuba mani enkuba etofokide kizibu tonyo nakulula mandozo laba ebisooto Aromatic Entertainment yaguze tiketi za milioni mu Nera babaze okudduka. Muri muti. Fatia ojo ddukira mu umbrella. Bodyguard alina okubeera ku umbrella n'omusonda. Bali kugamba nti mu video eno genda kubanga olabako abantu batono ddala ogenda kubanga olabako ahimbisi we Rogers nga bw'omulabye nakawaya Agnes balinga bana batano bogenda kubeera nga olabako mu video eno lwaki nti no one twafunyemu embeera y'okubanga enkuba etonye obutasalako so abantu abamu that's why balemereddwa okutuuka nenga Aromatic Entertainment tujebaza okubeera nga ate yawagidde obakabaka bwa Buganda ne tiketi ezo atenga omulamwa olwaliro gubadde gwa kulwanyisa akawuka ka siriimu nolwekyo muganda wange omuto muganda wange omukulu prevention is better than cure nolwekyo beera nga ate olwanyisa akawuka ka siriimu nga teweetabamu ebyo ebikolwa byonna ebyokubeera nga ate ofuna akawuka ka siriimu abstain is better oba oli atosobola kyebeera kozesa condom. Thank you. Say Mzungu yadduse Mulongo
Sabule mbaga. Kirungi biri mu simu yo tebiri mu yalo. Baje jawambulera. These are priceless moments. Such mine. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Bane mwebali nnyo okubeera nga temuwagidde Obuganda ne mujja bungi bwe muti. Aromatic Entertainment yasasudde tiketi za miliyoni emu mu mitwalo 2. Naye oyinza okwebuuza lwaki mu video olabyeko batono. Ekisokera ddala enkuba eremesezza abamu okubeera nga bwe batyo bajja. Si Aromatic Entertainment bokka beremesezza, wabula n'abantu abalala bangi nnyo ebalemesezza okubeera nga ate baddukira Ssaabasajja Kabaka olw'enkuba ebadde efudemba obutasalako. Ate kirala ekibaganye abalala bujesi babaddeyo, aba Aromatic Entertainment babaddeyo, naye nga bw'omanyi nti enkuba ebadde etonnya, abamu naye abaatyo okujja esimu ye enkuba begenda gikuba asinse nti n'abantu badde bangi, you know. So abamu bidda tubakubira twegatte tubeere wamu nga tebakwata masimu agamu nga tegaliiko. So that's why you seeing a few, but we were many there. Thank you so much okubeera nga ate olaba Morris Media naye nga bana ekyenkukakasa. By the way, Kabaka's birthday run balwaki enkuba etonnya, kubanga even the other time I remember mulundi ogwaggwa era twaliyo naye era enkuba yatonnya nga mpitirivu, yatonnya okuva lwe byatandika paka lwe byaggwa gwe kyoba omanya ng'enkuba etonnya empitirivu. So simanyi oba egyo bayita emikisa, naye nga bwe giba mikisa amiina mama Mukama Katonda yeebale, oba abasiramu bagamba alhamdulillah okubeera nga ate tufuna akakuba. Fatia Luja adduse, tubadde ne Ahmisibwe Rogers, tubadde ne Nakawya Agnes, tubadde n'omukulu Ahmed Seguja, ate n'omukulu Morris Jordan Kawesa, naye abadde okubeera nga ate alabira ddala nti Obwakabaka bwa Buganda bufuna ku kasente, Obwakabaka bwa Buganda buddukira. Olunaku olwaleero tuddukidde ku nsonga
emanyiddwa nga okulwanyisa akawuka ka siriimu. So n'olwekyo akawuka ka siriimu tukalwanyisiza eddala abanange bw'obanga owulira nga tasobola kyebeera at least kozesa kakalimpita wakajja kukuyambirako ddala oba oliawo obutafuna ate ndwadde oba endwadde namuta kubanga ate endwadde eyo bw'ogifuna oba oliawo osobola okubeera nga igenda kukuluma the rest of your life. So it's better to prevent than curing. Yes, prevention is better than cure. So prevent, please. Abstain if you're still a student, abstain. If still a minor, please abstain. There is nothing much in that, but the best way is to kuberanga you abstain from sex. Yeah, thank you so much. My name is Maurice Gideons Kawesa. Until we meet next time, thank you so much for watching me. Please subscribe, like, comment and share. Thank you so much and have a blessed night. I love you so much.